Omukyala yenna afuna olubuto nga temupulaninze na bba oba na musajja gw'oli naye gwasookedde ddala okulaga nti you're very irresponsible. Very irresponsible. Tolina buvunanyizibwa, tosaana na kuba na mwana wange, tosaana na kuba na mwana wa muntu yenna. Kubanga kati for example, lwaki traffic eromba n'ababoda ku kkubo kwambala reflector ne helmet? Ogenze ku kkubo, omanyi obubenje bubaawo, si ggwe wekka avuga obubi. Kati namwe lwaki temufunayo temporal vasectomy whereby they loop your things. They even pills. Lwaki nawe tomira pill? Tukole bwe tuti. Tegeeza nti ovuga bubi. Bwe nawe lwaki oba ogusiba? Vucci bwe mansi by'omusipi lwaki nawe oba ogusiba? Because it's a two-way traffic. It's a two-way traffic. So we man demeredwa gwe lwaki byakulemye. Lwaki tewamira pill? Lwaki tewamira pill? Tukiriza nti fembi tuli consenting adults that have conceived a child and take some little bit of responsibility. The definition of accident is it's unplanned. Kamba buli emubeereyo ne mwetikka ebizibu by'abakazi. Kati bwe kituuka ku eno point scenario. Lwaki osiba omusipi mu motoka? Lwaki nawe togusiba? Anti bwe tufuna akabenje. Lwaki nawe togusiba? Tombuuza lwaki saasibye nga nfudde. Anti no, it's at the end of the day anti mugambye tusomese. Mutebi's excuse is let's not be stupid. Let's not tell people mbu count your losses. Tubabuulire ekituufu. We are telling the men right now that batekawo male family planning ez'abasajja. Namwe mumire ku buweke. Mulabe how your sperms are going to grow old at 30. Mutuuka okuzaala nga temukyasobola. Because that's what you do to the women. Ate ne mutuuka nga mbu, now I'm ready. The woman is 35 years old. She has been on family planning. She can hardly release a fertile egg. Notanko mugamba njagala mwana. Okwewala obubenje mwambale helmet musibe emisipi abevuga emmotoka. And what I'm telling the women out there, olaba omusajja nga Mutebi oba Vucci duka.